Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde tulabe enfumba gy'ofumbamu ennyama mu nfumba eno gy'ogenda okulaba oba mu sitayiro eno gy'ogenda okulaba. Kati salasala enva zaffe nze nfumbidde mu pressure cooker nga bw'olaba. Tugenda gifumba mu nfumba eyo gy'ogenda okulaba. Giteeke mu seffuliya, toteekamu mazzi, teeka ku kyoto ogireke bikkako. Nze ntadde ku ssigiri, toteekamu mazzi, giteeke ku kyoto gw'ogireke. Ejja kutokota, amazzi ejja kuzaala ssupu oyo. Ogireke etokote, gireke etokote. Kati bw'etokota teekamuko ku butungulu ne galiki biyingire mu nnyama eyo ng'etokota. Teekamu bw'otyo, oteekemuko ne ku munnyu era guyingire mu nnyama eyo. Nga tonnateekamu mazzi, just gwe giteekeko ebeere ku kyoto, ebeere ng'etokota yokka, ejja kuzaala ssupu oyo, ejja kutokota bulungi nnyo. Bw'omala obiteekamu ebyo beera ng'obikkako. Kati wano mu gibikkako nkusaba otegeke ebyo by'ogenda okuteekamu. Ekirala kati bw'etokota n'olaba nga eyagala kkalira ssupu oyo, teekamu ku ssupu gw'oyagalamu oba amazzi, teekamu ssupu oyo gw'oyagalamu yennyini gw'oba oteekamu, kuba kati awo ebiseera ebisinga ennyama eyo eyanguwa okujja gy'osoose n'oteeka ku kyoto nga totaddemu mazzi. Kati bw'omala teekamu ssupu nga bw'olabye, ddamu obikkeko. Kati mu gibikkako tegeka by'ogenda okusiikisa. Tugenda bisiikira bbali ebirungo, ezo nnyaanya nga bw'oziraba, butungulu, oyo kaloti, tuteekemu entangawuuzi, galiki, green pepper, tuteekemu ne kootimeeru nga bw'olabye. Tugenda bisiikira ebbali tubiyiwe buyiyi mu nva ezo. Tugenda kuteekamu Royco, Asmart, Royco tube 2 ne Simba nga bw'olabye. Eteeka ebbali akaseffuliya, teekamu butto, osiike ebirungo ebyo nga bw'obirabye. Tugenda bisiikira bbali n'oluvannyuma tugenda biyiwa mu nva ezo eziri mu kutokota. Kati bibyo ebirungo byaffe tubisiise, beera ng'obiyiwa mu nva zaffe bw'otyo. Enva zigenda kubeera mpuumu, naye enfumba bw'etyo nayo weeri bulungi nnyo, era ennyama eyo egenda kubeera mpuumu singa onaagifumba bw'otyo. Tufumbye kilo 2 nga bw'olaba. Kati ennyama eyo bw'osooka n'ogikola bw'otyo, n'ogireka n'etokota n'oteekamu ku ssupu, n'oluvannyuma n'oyiwamu ebirungo byaffe by'osiikidde ebbali, kijja kuba kirungi nnyo. Kati teekamu ku mudalasini, teekamu nga guwerako. Gibaze ng'egenda kutokotera eddakiika 2, ogiggyeko egamba wano ng'enaatera okujja, teekamu omudalasini ogwo gutokoteremu nga bw'olaba. Egenda kubeera ng'ewunya akawoowo bulungi nnyo. Ennyama yaffe yiiyo. Gwefuba okulaba ng'otunuulira vidiyo, kyenkoze ky'oba okola, ofumba akavaako kagenda kuwoomera. Enfumba eyo nnungi nnyo. Kisooka ssupu abeera muzito bulungi nnyo. Ekirala ennyama egonda bulungi, ejja bulungi, ate ekirala ebeera mpoomu. Fuba okulaba ng'omunnyu gunoga. Teekamu omunnyu gunoge bulungi bw'oba oyagala ennyama ekuwoomere. Fumba bw'oti enva zaffe ez'ennyama zigenda kubeera ddala nnungi nnyo, zigenda kuwoomera. Gwe tunuulira vidiyo, kyenkoze ky'oba okola, ofumbe ennyama eyo mu nfumba bw'etyo, egenda kwanguyira ate egenda kuwoomera bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mweraba.